Alien Skin Kyeyekola e London KIKA. Twagaze kulana okutegenjaga n'amayirungi mu kasuti k'ensiyo. Ye Peng amwambalidde. Seyaze mulimba lwa Alien Skin. Nathan Price naye ebibye mbiina ono yamaze ne yeetonda. Kira bamusuubiza omukuba kibooko ku lubuto. Butereevu mukwano gwange n'amala mangi gonna mwegali. Just wekomere bwekomeza ku KIKA Media ensibuko y'amawulire. Mukwano gwange byo ebiri ku mimwa gy'abantu London Alien Skin munange Papo Party byoka bye bitambula kati ku mitimbagano wonna. Era munange Alien Skin yalabiddwako side eyo ng'ali mu ssanyu munange ngalaba ebintu byatalabangako. David Lutalo naye yabadde amwegasseeko. Sooka weerabireko ku video buno ate tweyongereyo. Nerwaki omusajja omulaba apeereze Of course mukwano gwange embeera yo bwetyo bweri katubagalize ekisinga. Wabula ebyonna nga biriwe bityo nga womanyi ewabeera omukka tewabula muliro. Nga Alien Skin ali masanyo ag'ekitalo munange Peng avuddeyo n'amuyira amanda agoocha. Ono ng'agamba Alien Skin kyokoze tetugenda kusonyiwa. Era n'ategeezanga munange Wizo Manizo we yamutegeezezza mbu ono Palaso naye agenda kubeerayo era bagenda mukola akabadi. Takomye okwo agambye ono bagenda mupangira olukwe akwatibwe. Omono nga mwe muli okumupangira ebiragalalagala munange bisobole okumukwasa. Sagala muwanda nnyo mukamwa naawe mwewulirireko. Twagaze kulana okutegenjaga n'amayirungi mu kasuti k'ensiyo. Tukusankisoninge tukuteeke wali. Tukutwale ku polisi zene nga tukuyimbira Peng. Tugenda kusibako sanctions bw'ogaana okuyima nga twakusasula mu Palaso Legal Stage. Tugenda kukola eki, tugenda kiwulira timu Palaso. Mama, nze wiza ngambe Palaso ali ku nnyonyi. Payas ali ku nnyonyi. Visa yali agenda omuganda. Tugenda kukolako kye bagita. Tugenda kukolako kye bagita damage. Video kesigalizo ngirega mandabagamba. Komara okulandinga olabo bekubiri kuzaye Kampala olimanyi ne Payas ajje. Tebona ogana okuyima bakusasudde. We arrest you from there because that is a contract you signed. Akakolyo kajeze job ziri kutuusa wali bw'otuuka wali Payas ajje kwa visa birina then ogana okuyimba when you've been paid ochakulaba omulyo gw'eranda gye bayita n'emiggo gya polisi bakuba mikono balanda n'abagenda okuswansabula mbogani oyimba Payas mumulesi bwetuuka wali omali bakulage hoteli yo ne Payas ajje mu CPO nga wali ogambe togenda kuyimba. Payas ali ku nnyonyi zensibawo ssente niweddeko ne Wizo. Palaso ali ku ndege anytime now. Nze wiza ngambe Palaso ali ku ndege anytime now. They just want this culprit to land first. Ngena bena ko limuzayo waka. Neba mugambe Palaso ne duri. Tebe jane kweka. Tulebe jone kweka. Ensonga munange wezityo weziri olutalo lukyagejjera ddala. Tulindange ennaku z'omwezi 24 jjukira ebbanga lyoliweddeyo ono wagenda okuba nga ate apafomingira. Kakati munange ebyo nga tubitadde ku bbali. Payas Mayanja avuddeyo ne yeegaana abantu bye bamusibako mbu ali mu politics. Era ono avuddeyo n'abategeeza bannange nze ndi muyimbi wa ggwanga seenyigirangako mu politics. Omulundi ogumu gwe nagenda mu politics lwe navaayo nange nenwanira Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki bantu bange munvaamu? Ono munyiike ennyingi agenze maaso nannyonnyola bannange bonna banyiiza mu musonyiwe naye nga ye si munnabyabufuzi. Naawe mwewulirireko. I've been nothing but an artist. I've been nothing but a musician. Actually, the first time those are really involved in the politics. The mulundi go bakwata popi boluyimba. Enjagala okujjukiza gwanguma. Nze naliko mukomera teri yanyimbira luyimba. Put some respect on my name, man. Politicizing, I am a musician and I love to sing for the people, and I've showed you that.
calm down. Mbabanja. I stand every time for what's right. Mbabanja. Segete bulungi. Twemba mumvuma muri kanga yako kubanga they have been nothing but a musician, so please don't push. Of course mukwano gwange oyo ye Pius Mayanja bantu bangi munange bamukanyugira ebigambo ebizito bamugamba tayina mpisa bamugamba tayagaliza naye Palaso munange ye agenze maso n'okubyegaana. Nyongera kujjukiza mukwano gwange nti okyali ku KIKA Media ensibuko ya mawulire eyo nga tuvuddeyo ku nsonga za Palaso emabegakawo munange omuvubuka eyeddamu oluyimba lwa Alien Skin yavayo ne yeetonda. Jjukira ono munange champion Ogudo ono yavayo n'ategeeza nti ono tugenda mukuba kibooko okudda mu luyimba lwaffe n'alufuula olwa bandi. Jjukira ono style gye yalukubamu munange si ye original version, ono yalukyusaamu katono n'aluslowinga down. Kati woba oluwuliriza oyinza okugamba luyimba lwa bandi. Nawe mwewulireko nga yeetonda. Yenze Nathan Price yaze mulimba lwa Alien Skin Danger. Bampisa okujja wano okwetonda n'okwogera ku nsonga ezo saba kunsonyiwa. Ebyo mukwano gwange bye bigambo bya Nathan Price ngagezaako okuba nga ate yeetonda. Jjukira champion Gudo yasooka kumuwoninga bw'ati. Gudo wekampa gamba asamba ensonga eri mu ddiro n'omukulu leero kibooko taziwona. Yazeemu oluyimba lwa Fangoni Forest nga lowooza byakusaaga naye ne bafani tubawujja. Buterevu mukwano gwange eyo embeera bwetyo we yali ku sayidi eyo, naye ebyo nga tubitadde ku bbali munnange omukulu Fefe Busi ono munnange kyamuweddeko oyakitegedde nti olubuto oba omwana eyazaalibwa omukyala Kalokasiita munnange omwana siwuwe. Ono munnange bino byonna byayogeddwa ex manager ow'omukyala Kalokasiita. Jjukira ono yavaayo n'amusuubiza nti agenda mwanika obuziina bwe bwonna ku mutimbagano. Era munnange ono yabyogedde n'ategeeza nti olubuto olwo lwali lwa musajja businessman mu kibuga wano era si lwa musajja mukulu Fefe Busi. Era abantu n'abategeeza nti Fefe Busi yennyini yakimanyako y'ensonga lwaki mu vasi ye eya Labisa mu luyimba lwe yakuba ne Kyagulanyi Ssentamu mulimu vasi egamba labisa abakyala abo abasiba embuto. Buterevu message oba ogifuna bulungi. Kino nga kyeraga lwatu nti Fefe Busi ekintu kino already yali akitegedde era tujjukira emabegakaawo munnange media yavaayo negezaako okubanga emukaka abyogereko. Ono yabyesambaga n'agamba sijja kubanga mbyogerako omukyala Kalokasiita gwe muba mubuuza yaba bibagamba, naye ensonga zo wezityo weziri. Omwana si wa Fefe Busi, omwana wa musajja mulala nnyo. Buterevu mukwano gwange nkujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankoomere mweraba.